وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالوا abantu boogera bulijjo nga boogera lunye ittakhadha Allahu waladan, Allah subhanahu wa ta'ala yeeterawo omwana, oba Allah subhanahu wa ta'ala mbu yazaala omwana. Subhanahu wa Allah erinnya liritukuzibwe ku ekyo tasobola kubeera ng'azaala omwana. Bal lahu ma fi samawati wal ardi, wabula alina obufuzi bwa buli kyonna ekiri mu ggulu ne mu nsi. Kullu lahu qanitun, buli kyonna eri Allah oyo subhanahu wa ta'ala kigonvu. Buli kintu kyonna kimulaba mu nsi ne mu ggulu byonna biraga obugonvu ng'abaddu so si ng'abaana eri Allah subhanahu wa ta'ala bimugonderera biwulize. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض ياتيك ويقولون سنغتين قواربرا وإذا قضى أمرا الله بابا يقدن سنغا يبيرين يبيرو وابا ويتباو يقدن يبيرو فإنما يقول له كن فيكون. Allah kimara bumazo kwogera nti ba ekyo kyayagadde okubeera ne kiba nga bw'aba akyagadde. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون boogera abantu abo abatalina kye bamanyi mu bulamu bukwatagana n'ebyakatonda, abo abasajja abalabika nti nno tebategeera ddiini, boogera nga buli kaseera bagamba lawula yukallimuna Allah, lwaki katonda tayogera naffe dairekiti liiso ku liiso naffe ne tutegeera byayogera ne tumulabako ng'ayogera. Aw ta'tina aya, oba Allah subhanahu wa ta'ala lwaki tatuleetera ekyamagero nga bwe yakola ku Musa n'amuwa omuggo n'amuwa n'omukono nga gutemagana. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki tawa nabbi Muhammadi aba batategeera abatamanyi Allah subhanahu wa ta'ala abasinza amasanamu bwe bati beboogera nti lwaki katonda tayogera naffe dairekiti ne tubeera nga tumuwulira, oba si ekyo n'abeera tatina aya lwaki Muhammad yatuleetayo naye ekyamagero nga bwe baawa banne. Kadhalika qala alladhina min qablihim, bwe batonno bwe bajja boogera abaabasookawo mu busiru mithla qawlihim, ebifaananira ddala ng'ekigambo kyabwe kino kye boogedde eky'okugamba nti naffe twagala kwogera ne Allah butereevu oba twagala ekyamagero butereevu. So ng'era abaasookawo baabisabanga naye oluvannyuma lwa byonna era ne babeera nga tebabikkiririzaamu Allah n'abazikiriza. Kati na bano beesabira ekyamagero so nga ate tebali tayali kukkiriza yadde nga kibadde kizze. Tashabahat qulubuhum, laba bwe gifaanaganya emitima gyabwe ab'edda na bano abaliwo olwaleero. قد بينا الآيات فتكون دامتيكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتكون يلامتيكا غفنغا وتواغلا كتامبلي نيابا جوغا غسيوان بيباليوا لقوم يوقنون أبا بانتو بين يقيني أبا كاكاسانتي ولي النبي أبا كاكاسانتي وفوا الله أبا كاكاسانتي جبريل يكبيكو ليتلانغا بجيري الله أو بجا كبيرانغا بغا نيروام نيابا بالالا abatakakasa ebyo tebajja gganulwamu, bajja kusigala nga buli kaseera beewuunaganya ntitwagala kwogera ne Allah, oba tetuleeta ekyamagero nga Musa ne Isa yali asobola okuzuukiza abafu, naawe twagala otukolereyo. So nga Allah subhanahu wa ta'ala ebintu byonna yabireetanga nga babisabye, naye oluvannyuma lwa byonna era tebakkirizanga nga bwe baali nga basuubiza nga bamaze okufuna ekyamagero. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنما في أرسلناك توقتمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق نجنا مزما وبيرينغو أبولي دابان الله بيا يقرأ بشيرا وبوام ولي قصة بنا بابا كريزان تبجكو ينجر الجنا ونذيرا وبيرينغو بتيسا بنا أغانو كريزان تيريوم ليرو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تogenda kubuuzibwa kwabo abagenda okuyingizibwa omuliro الجحيم singa gwe bo batuusizzaako ekyo kye twakutuma gwesomesa ayagala akkirize ayagala agaane. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم
بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ولن ترضى عنك اليهود تبغين كسي مغ النبي محمد نبولي كروتيا ويدايا ولا النصارى ودابا كريستايا بكريزم عيسى abo tebagenda kubeeranga bakusiima byonna by'oliba okoze ne by'oliba oyogedde hatta tattabi'a millatahum okutuusa ng'omaze okugoberera eddiini yaabwe okutuusa ng'omaze okugoberera enzikiriza yaabwe awo nno bajja kubeera nga bassa kimu naawe ono bagambe inna hudallahi mazima obulungamu allah bantadde ku nze w'obusiraamu huwa alhuda bwe bulungamu obwannamaddala nze obujja okunzija mu nvuba wala in ittaba'ta ahwaahum naye singa onoosalawo ogoberera okwagala kw'emitima gyabwe nga bwe bazannyira mu ddiini yaabwe ne bagiyingizaamu ebirowoozo byabwe naawe noosalawo obeere ng'obagobereramu ekyo kye baakyusakyusa ekitabo kyabwe ba'da alladhi jaaka min alilm oluvannyuma lw'okubeera ng'ojjiddwa okumanya okuva eri allah ma laka min allahi min waliyyin wala nasir kakasa ntojja kufuna okuva eri allah muyambi yenna wadde anaakutaasa singa allah subhanahu wa ta'ala anaaba akunyigidde الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب أبان طابوا بتواوي كتابه يتلونه حق تلاوته مبتوفو ekitabo ekyo nga bakisoma mu bukakafu bw'okukisoma era ne babeera nga bazuula ti nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yayogerwako mu bitabo byabwe allah yamulanga ulaika yu'minuuna bihi abo nno bajja kukkiriza qur'an obulungi nnyo ojja kubasanga nga bakkiriza bulungi abajja okukkiriza qur'an yo kulw'okubanga lwaki kubanga ekitabo kyabwe bakisoma n'obwegendereza ne bakisanga nga bwayogerwako ate bozze bajja kukkiriza bulungi qur'an bagikkirize waman yakfur bihi nayo yanaasigala nga agiwakanyiza qur'ane n'abeera nga takkiriza nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama faulaika humul khasirun abo nno beerinde okubeera mu abo abagenda okufaafaaganirwa ddala mu bukakafu bw'okufaafaaganirwa ngeri allah subhanahu wa ta'ala tebagenda kusangayo mugabo gwonna ku ebyo ebirungi bye baakola يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل أبانجم بتبني با إسرائيل الله سبحانه وتعالى آيتا با يهودي بتبني با يعقوب عليه السلام كبانغا يعقوب يا فامو ibikekku mineebi biringa bwetwalaba abaana be 11 yusufu be yalaba mu kirooto ogattako ne yusufu yennyini be 12 abaavaamu wa bani israil wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum mujjukire ekyengera kya allah subhanahu wa ta'ala allah abagamba kye nabassaako wa anni faddaltukum ala alalamin nga mujjukire nti najja nga mbasukkulumya ne mubeera bawaggulu mu bantu be mwawangaalanga nabo واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما متورنكو لا تجزي نفس عن نفس شيئا بغتاغيندا كوبانغا غوغا سومو يريو مويو مولala kantu konna wala yuqbal minha adlun omwoyo lwe gutagenda kubeera nga gukkirizibwa okubanga weewaayo ekintu kyonna ewa allah usobole okwenunula guve mu bibonerezo we allah enguzi tagenda kugikkiriza allah subhanahu wa ta'ala abeere mbw aguwonya ebibonerezo bye yagutegekera olw'okweyisa obubi kuno ku nsi wala tanfa'uha shafaa'atun era tewaliwo kuwolereza kwa muntu yenna alibeera akkiriziddwa okubeera ng'abeerako baawolereza nti agenda kubeera ng'okuwolereza okwo kugasa oyo alibeera nga yafa simukkiriza wala hum yunsarun ate tebagenda kubeera nga bafuna okutaasibwa okuva mu bibonyoobonyo allah subhanahu wa ta'ala bye yabategekera وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
وإذ ابتلى جكر الله سبحانه وتعالى تقام أنت وإذ ابتلى إبراهيم ربه جكر الله بيجزس إبراهيم ويمرزوي الله سبحانه وتعالى يجزس إبراهيم ومدوي نام ويري جزوبيه نام واتسي زيبي كارينجي بكلمات بجزوبيه بيونغاري يسمو بيغامبي بينجاورو إبراهيم الله سبحانه وتعالى yamuleetera ebigezo eby'enjawulo abeerenga amutesinga amulabe amugezesa alabe obukkiriza bwe bwe buzitowa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebigambo byaffe ebyo bye twamugezesanga nabyo fa atammahunna byonna n'abiwuuta buva n'abikuba eri n'abeera nga abifunye 10 ku 10 byonna n'abeera nga abiyise musera.